bafiri babbi tujja kugakwata waliwo omubbi asinga obubbi waliwo minisita asinga obubbi mu Africa oyo yekabanga oyo Rudaini J haba bubbi nga mputa nabba wano that was Rudaini J kati ye Nantaba lwaki yali aziblokinga predict the most corrupt minister in Africa Rudaini J aje kufira mu kihome aje kuyirwa mu kihome ngani amukubayo kakati Nantaba nakuga government jalimu tekwata kuba meja mukyala yalagira bali kino ko bayoyo bige emiyitirive nnyo ngalaga what you don't know the more you harass somebody once you want to defeat an arrogant person become a victim njagala kubuuza bituufu Nantaba ali mu government naye wa people power babiye buyiye bamuyiza zene bangembe waliwo butambi ate kati akatambula akalala you were stupid you were idiot ate wange mukyayina yoki ulimu abikolanga nti bamugobe empale mwagitwala we yamwagitwala kati bankole ki mpulira kati okumanya muli basiru bafungulandiga muli bafungulandiga mufungulandiga yasinga obusiru adda kumumba tutu mpulira ekimpe mimpi mpulira ekimungwa omumba tutu n'omufungulandiga ni asinga omufungulandiga yasinga obusiru kubanga yo okutegeera nti endiga nume nkazi amala gifungula mpulira Okimanyi abasajja b'emmenga abo mu butayiiya bwabwe baagamba mbu Kabaka tali mu Buganda n'olwekyo tukuliyetinga Emmengo municipality tusale ku bitundu bya Nina n'embobuuza mugiyita Vatican eri mu Italy era nga bano nja wevalira abavubuka abo abali Emmengo kuba Buganda etambulirwa ku bubbi ekitegeeza it was CA CA decided to put Kampala under the central government bano under the central government. Why? Kampala is an authority but a district. Kampala Maleto. I know Musajja no Mukazi. Yes. Kampala is a district. Why? It has elected councillors. Yes. Why? The Constitution of Uganda says teri mukulembeza ajja kufuga abantu ba Uganda katalondeddwa. Now the same elected councillors you don't allow to do perform their duties. Yes. Mukibugo omuli abalonde bwabo mutakiza kola mirimo gy'abalonde bintu bisatu nti musisi bana abatayina bwongo obubala abafukula ng'embizi ng'empunu bamukwata bubi because the arrogant they don't have the brains. An arrogant person cannot have brains. Kunsonga zera na ekiwa ekisooka waliwo abamulemesa betutamanyi ku performinga nga bw'alina okuperforminga naye bagenze musisi ayinza okuwandika ekiwandiiko n'abaabya nze bannemu nyiza okubeenyondo n'enkuttirawo. abantu Abaganda bakugamba nti najjukiranga n'enseka nga tebakubidde nnyoko ku mmere. Incident wejjanga egenda baswaza you call the newspapers and we tulaba boba mafia bwe bakola Nantaba bamudduseeko bukedde yadduse akasajja kano n'engalabi yaako kadduse dda Nantaba yiseemwetaaga red paper kaka says kaka agendiwa mulitinga omuppi w'enkoko agendiwa Nantaba alabye bamulete ng'omuppi w'enkoko. Where does Yiso involve himself? Are you police? Yiso yawambibwa State House nebagiraga ebyokukola. A good man like Kaka. Kaka is a very good man, very honest. Waliwo omukazi yamuwa babalimba bugenda kuyisizamusajja mulungi nawe waliwo amukozesa nebalabanga museeta waliwo amuwambye. Saba pulezidenti twebaza nnyo gundi akola nnyo nabaga konjogerako erinnya lyange nkuvumirawo because for me what I do Museveni abiraba ne Museveni naye amanyi nti bino bisi babagulanga agakaze gatandika n'okuvuma negabagabula kameiringa bagawadde sente kwogere nti gundi akola nnyo nabagamba kyogere wetufuma n'okkube. Nobody should mention my name. Musisi made sure ne banna abamuli emabega nti takola ki tatekawo tender board Kampala tina contract bajja kumuyola bamusibe abaliddawo
How could you run a city without a tender board? Uganda tagenda kufuluma office wadde accountability. Esente zibadde ziyita mu seefu ye kati afuluma tatugudde bamuwammeka akozesezza mmeka. Kasabategeera nti ano a strong organization like Butoda tebajja gijoga kuleta bus nanyi kibuga pokino. What did they do? Bad dismantling Butoda. Kakati mpulira bagamba naye mudongwa nnyo. Basajja mu mudongwa nnyo. Mpulira bagamba sente ezisolozebwa kuba taxi zijjiddwawo. Welfare fund. President ze yaweredde ate ziriwo ziti. Naye muyina engalabizi emitwe. President yaziwera stage ku stage mayambala zajume ne bagira zivuddewo engalabi mmwe sejjembe mmwe mbona mmwe. If the president banned this money ate nakyo tebakimanyi. The illegally collect funds stage by stage. Buli stage kuliko kalisi mpaka mulimu okusasula. Muzimanyi sente muzitulekere fa kukola taxi. A taxi driver taina permanence. Kati zembadde nzina zitunze nzimaze unasigaza mu 3. I'm going to invest somewhere else. Kakati badriver abo baba tuteje zenatunze baba tutte. Bebazisigaddemu. Kyensubira aguzeta batwala ate dereva tasobola kunoonyeza mulimu wakawowe agunoonyeza ku stage ekitegeeza between now n'okufuna omulimu ali aki ezo sente baziyita muno mukabi ziweebwa ba taxi kalentire mukama we ayingirira wamu muno mukabi waakyenkuwulira nedda muzeeyi ayingiriramu wogamba nti myamu involved in many things. Ncheche cha taxi nchimanyi. You think it is easy to detect it? Abasajja bavuzi ba taxi bagenze da banoonya sente zaffe. Nalabye Sematimba agamba kizibu. Era oyo mayambala kalolo kulutu betugenda okuwabira betubanja sente za taxi. Kalolo kulutu yakwata mayambala namutwala mu kiro kimwe wa president. Nga bakoze mayambala yava. Mayambala ina kaina. Nze natula n'oyo. Nemuga nti gwe taxi ojja gisobola nange je gisobola netukwatagana mu ngalo ani mayambala yaleta basi twali ba mukwano nnyo mpulira nimukwata mu nemuga nje kuba tugenda kwawukana lwaki nawulira cost bus wanyambi okagga wala tonziza mu kyalo kwata ku taxi nkwabye nemuga gwe kwata milioni ndange 7 nkwate taxi zange zitwale wafu naga nti oli mwako toyina sente nemuga kangubuli ku kizinga kwe bajja sente waliyo ku machanze najja lwaggulu kubanza nakuwulira waliyo mpulira kakati kulokuba tobanyi nti na sente gwe wajja ku machanze najja lwaggulu gye bajja sente ku kizinga naloza nsaaga me formidable basize mwazire meso kola ne basoka ati kakati ate kitu yamba ne mugate zinywa mafuta ga Uganda ne bagasima bagateeka mu basi ati bana zolo luziro na nazo zinywa maziga mafuta ge mpulira so walabye mama Fina kye yakoze ewa Kiso but simanyi yakyali wa maashi akiri bipange mama Fina bana bali mu state house bamuwalana president yalegera bamwe sente zibazibba kulana mambo kakati bakola kukuli toda mukulaba president ofuna olukomera abasawo ate banyisayitingira muri bali okeba kugambe muzeyi. That woman has no following. She's a conny woman. She test in the street of Sebanga. Bamiria Tibanga. Bamiria Bible. In Winyanga, toilet Yomucharunga Kabini. Put it. Set out say a since in what day. Omusajja loyi abadalisa kerezia. Loyi omusajja omukulu. Nakola Rhino Sanctuary nakola Rhino mwezibeera yaziretanga ki sebo bajibi naye yajibi erogo mu State House bano bachimwa ente ekisambi n'omusito. Yes, because I'm getting an impression is this government going to kubanga wotegeera nti government egenda kugwa emmeri ng'ebbira otandika okulaba emmesi ezidduka mpulira. The one seeing the way they are looting. Sinalaba yadduka. Ati looting. Ndoza bagula mayumba bweru kutema. Mpulira. I'm not seeing anybody who is consolidating this government. State House abantu abakolayo.
balimba batya mama Fina kuba impression ebadde tachali si abadde akulira abasawo bamwetole emitwalo 20 babwe bamutta ne sente bazitwala yali ava okugenda ku airport bawa amaze okufa president abagenda bakatwala agali bamutambuza kakati ne bategeera nti olooge bagenda kukuba sente mu groups you are likely to have the basabize group Museveni bwabuuza sente ka group that is a calling woman bamujjako n'oku naye muliddawo mugenda kuyita mu kamooli mugenda kufuuka binyonyi nalabye maama wa Nantabanga akaaba amaziga omwana wange yali akiri omwana nga bakodde nga mama edda batugambanga ti omwana mweno lijimu mututegeredde ti n'omulungi avumya nnyina nze nali mbakoze n'omulungi ennyo bamwoke kyebasasulamu kuleeta ntweya pusi mu meeting ya State House. What was the status of ntweya pusi to attend the State House meeting? That's why I left. What was the role of ntweya pusi? It must be terminated. I see. Omukazi akkirizibwa okutaminating olubuto lwe bamukutte obukwasi oleta otya ntweya pusi nabweyisa yamuleeta thinking that I'm a small man. For 4 years I went to State House once to collect my chair mu yalimu emisota nenjijayo siddangayo. I don't attend national functions. I don't attend the meetings in State House. Mbunavuma first lady atenzireyo mwongere ate biyitamu mpita tugitinganire. Nembagamba kwizi doza kyakakyusa mu Luganda kwizi sharing Buganda nabagamba nti ekizibu mu kimuyina nabagamba katabo title ki title ki kwizi sharing Buganda ani atunde ettaka lya Buganda nabagamba land was distributed according to the survey carried out by the colonialist. Buganda had 19,600 square miles and were distributed as follows. Buganda yabalibwa ngeina square miles omutwalo akakumi kamu mukenda mu lukaaga. Is documented. Mutwalo gumu mukenda mu lukaaga. Yes. Mpulira. Ekitegeeza ettaka ly'omu Buganda tewali asobola kulibba. Teretaliyo. Mu biwandiiko mweriri. Mweriri. Nenkugamba nti baaligaba bwe bati. 80,000 square miles was given to 1,000 chiefs. Mailo kanana baka wabami 10. Nga buli omba mwede square mile 8 why? Abazungu. The British mulukumi mu 2 AD baliyo black vote land in England. Abasenze ne bakwata lipo ne batema bananyi nittaka. Ekyavaamu ye black vote ne batuula. Lwetufiiriddwa omuntu tetukola ku Sande tetukola naffe mutu wetu wegule ate mutuleke tugende mu bibuga why bwe bakukwatanga nga ogenda mu kibuga nga bakutemako omukono ogwokubiri nga batema ogwokubiri ogwokusatu nga nannyini ttaka akutta abasenze ne bakwata lipo kwe kugenda mu bibuga ne babagamba mu bibuga nti muyina okubeera vagabond law okukwata kireereese Omuganda kiyita vagalanda bamukutte vagalanda abantu bagenda bibuga ne bakola kati ate mwene bibuga mbagobamu ate neri mukyalo mbagobye kiri rating kuka ati gamba square miles 10 lwa kanana kakagwa ukenda wasikadde meka nenkuga 9 square miles reserved for future generation tezawe wakabaka ono yasitutte kiwale bimalaja kuingira kabuli kataina kalina square miles shika akabaka kawebwa abaliddawo era tekawebwa Buganda Land Board kali kafukiwa Buganda Land Board why Buganda Land Board kyali kitongole kya government sene yakiwala bimale eyo tujjajiwa bile kiwala bimale ne mayiga baja kuingira kabuli nga tebalina kajiiko sirya gavana yagamba munda akenda kawebwani abaliddawo kwa buli omu baamuwa gavana yagamba mu ndagaano y'olwenda nti akenda kano kalekedde abaliddawo kubanga bakabaka bammwe n'abaami abatono bayinza okusirwa ne balironywamu omwenge bajjadde kuzaaba amasamba abagenda okujja nkalekedde era nga yakakuuma teyakawa kabaka ayina kukwatibwa asesemerwe kyayina nenkugamba square mile 3.5 were given to the kabaka bamuweeririe lyerifukibwa Buganda Land Board kiwala bimalibwa kukwata ngaasalimbira kwata kikooko nenkugamba nti
back to the land distribution 20 county chiefs which was each was given 32 abami abamasaza 16 zize ng'omuntu 16 za saza kyovola kasanga ati awo wonna kati kyewali bimala agenda afukula bamuleetera ku boneti ya mmotoka nenkugamba kamuswaga of coach bamwa square miles 2 police nohumboko miles square miles 2 munye n'abaddu be oba basiramu oba baki zezaka kungulu nenkugamba namasole bamwa square miles 16 yono chovalante ono namasole beba nekamba buzi Bobi Wine n'agenda n'alambula abantu beba kubidde ebizimbe nga bwobira iyo Kamala byonna yalinyeeyo Kamala byonna yalinyeeyo ne ku CBS tebabisoma Yes abasajja kabaka yana agendanga kulonya makula waladde yatafunya kukiwandiko ku bantu bebe bakubye bwe bati kikuli nako kawunya ngako omukazi akamujjeni bakamutwale Kampala ngatewe wakiso tulina wetuteberezaawo awo nawo tuwekengedewo mukubewo toji katikira atalambula bantu mukubewo toji katikira atalambula bantu kiwala bimala au tabera wo yamayiriza namasole era mukatawo kange katikiro gundi katikiro mumpi n'omulembe omufere mumpi bamutira mu ekereziya y'Erubengo bamukuba badde bamutaba ebibanza bamutira mu ekereziya y'Erubengo For 4 years, I went to State House once to collect my chair. We are in Minnesota. Sit down. I don't attend national functions. I don't attend the meetings in the State House. When the former first lady attends the Mongere, I tell you, is it last year? This young kweli etima lyabwe libayina nze emyaka 14 gye namala mu State House I doubt whether there is a Morocco in the State House I strongly doubt whether that naye ekikulu njagala kumanya Mama Fina aze akoze Samuel gundi ekintu kye Wakiso abantu bazze this mbadde sikisuubira okusinziira ku byogerwa ku ground media yekufuna omubi minisita asinga obubbi mu Africa yewanga abamawulire okuba Nantaba minisita asinga obubbi mu Africa yajja wano mu Uganda minisita asinga obubbi mu Africa yajja wano mu Uganda yabaddeawo abamawulire sente and the boy you see Nantaba is a very clever woman abali kodinga ayinaliko decision na mama fikundi twagenda mu Serena ne batuwayo sente tukuvumi ati tunakola tya bakama ba on record that woman is dangerous. I see that woman will embarrass mulinda katabo kange facts behind Nantaba's assassination attempt ngamba ati kajja kufuluma ku nsimu ka buli ne muguru tewali asobola kaga wabeera akati kajja kufuluma kafuluma isaawe tamali watugamba Museveni yakugamba nti obukolwa bwe bwegatta musobola okulya omuki Nantaba jagenda obukolwa bujja mulidde bakubye bane nennaku ezo bali bagenze bajeyo omukumi wa Nantaba ngomanyi kye bagamba buba special forces bonna beetagibwa ku nsalo y'e Rwanda era bamumujjeko ne mujja kutta omuntu ne bwatali bamuteeke ku jeneza omulambo kankane kutinga kuyingira Kampala bwemulisigalawo mujja kuttayo omuntu omujibu to kill one person mulaba omulambo nga omulambo oguli ku jeneza ogw'omusiraamu gukankana guti bayingire ekibuga naye abaana bwe balisigala wano abajozi bamanyiddwa nagambye Nantaba nemuga nti oyo meja akutawanya avuga motoka jiti kabaka nemuga wandula wano kunosoro 10 ngende wafu kabanga liyefuuli basuula nokukula ennyanja etaliini bakulira olusozi olutali beeki kunegwawo mama Nantaba nanga nedda mama fe tuli balokole kale ene si Katonda yagigabira sitaani
kasole kyawandiikibwawa ensi kano nagikwasa yamukanyukakanyositaani balwana mu ggulu sitaani teyamuyingiza ku nsi wa era bano bapasita balina kubanyi balina amaanyi omuntu eyalemwa katonda mulimu mwaganga n'owasa omukazi nga wakasirya eggwanga tugeze omukamba omuzibu nayendere wakasirya eggwanga guyinza omuwasa omukulembeze wenkya ensi ya sitaani ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge singa teyalimmange singa ntoyakasasiro mutabani wakanyinaye singa mulalu nembalagako nakanakesiro Mafiina amaze okukola sako y'abaana abadde ambalagako abavubuka abo agijjangako puroguramu yange nemuyingiza kabbuli mu nnaku 3 muzeeyi tasobola mulaba kati saawa eno amaze okukola ekintu obuwagizi abulina ku gurawundi amaze olaga abantu ojja kulaba nga negundi bamuwadde sente ojja kulaba nga noyo gundi temanyi nti kati ayimba n'okuyimba kulanama bali tebaggwayo betaaga bwetaze kuyingiza omu kabbuli banene basirika mudolo yaffe omuntu okubeera ne maama w'ekikulu singa kuliko ali mu kabbuli nokuba mawulire mbundi munalo mbw ate njetukakube yondo nenkansizawo omuntu baali bampita wakuzanyi mbw agende ku media center mutabani wakajinyo ntwale kumene tumeyo nyo kumugende ku media center kyonna ekitambula Thank you.